Kino ky'ekibinja ky'abalamazi abakulisitaayo abavudde mu dayosisi y'e Nebbi. Bano tubasanze ku kkanisa ya Lwadda Church of Uganda nga wetubatuukiddeko nga bawummuddemu olw'olugendo oluwanvu lwe batambudde. Abamu ku bano tusanze banaaba, abalala nga bali mu kwozaayoza ng'abandi bali mu mattansejjere. Mu balamazi bano mulabiddwamu abawonyera oluvannyuma lw'okufuna obuvune nga n'abamu emiggo gye gibawaniridde. This one supports me. I even got it on the road. Abamu olugendo luno lubanyumidde olw'ebivuga bye babadde bakozesa mu lugendo luno. Ambulance naye erabiddwako okukola kw'abo abafunye obuvune. Abalamazi bano bawerera ddala 410 era nga mulabiddwamu n'abaliko obulemu kw'ossa n'abakuliridde mu myaka. Reverend Michael Langa akulembeddemu abantu bano atubuulidde okusoomozebwa ku basanze okuli n'okubulwa ekyokulya mu makubo gye bayise. These people, to care for them, it wasn't easy for us due to the places that where we were resting. Era n'agamba basobodde okwegattibwako abakkiriza ab'enjawulo ekibanguyiriza olugendo lwabwe. We started the journey with the people who are not born again, who did not receive Jesus to be their personal Lord and Savior. On our way, we used to have evening devotion. 24 people came back to Christ. This is so good. This is so nice to hear that, for especially we, the leaders of Nebbi diocese. Bagamba ng'oggyeko okusoomozebwa kwe bayiseemu okulina okubamu ebikozesebwa mu makubo tekijje bantu bano ku mulamwa ogw'okutendereza omutonzi waabwe. Some of our members also, they were getting minor injuries. It did not made them just to remain, but they push on as they are also trekking to reach Namugongo because of their faith. These people, they say they need to reach Namugongo. Some people with disability, there were 3, and then we moved with them very well. We supported them where necessary. Rogers Adigitso nga muzibe agamba gwe mulundi gwe ogusoose okulamaga Namugongo naye alina essuubi nti ayinza okuddamu okulaba kw'ossa n'ebizibu bye ebirala. The reason as why I'm decided to walk is I want to go and to pray to God to deliver me. Kati bano baakusula wano enkya enkoko bagikwate mumwa okuddamu olugendo lwabwe. Our entry to Namugongo, we are going to enter in Namugongo in style. Bano baakamala ennaku 11 mu kkubo. Oluvudde ku kkanisa ya Lwadda Church of Uganda tugenze butereevu ku kkanisa ya St. Francis Catholic Church e Matugga nga wano ekibinja ky'abakatuliki okuva eggulu we kikuŋŋaanidde. Wano tusanzeewo abalamazi 227 era we tutuukiddewo nga nabo bali mu kwoza ngoye n'okwerongoosa era wano we bagenda okusula olunaku lw'enkya boolekera olw'Namugongo. Bano bo baakamala ennaku 9 mu kkubo. Asfa Nanvuma, Agafe York Spark TV.